po jako akavuyo. Sabiti ewedde Amawulire gaffe ejjako akavuyo twakulaga abatuuze b'omu zooni y'e Kalule mu Kawempe nga beekalakasa nga beemulugunya bo obutafuna mmere ng'ate abagigaba basula mu kitundu kyabwe. Kino kyaviirako n'abamira eddagala eriweweeza akawuka kaleeta mukenenya okusuulira n'abakyala eddagala lye bamira nga bagamba nga bwe batasobola kusigala nga bamira eddagala lino ng'ate tebalya. Jjo aliwa yalireese naluli njagala abantu bange babawe emmere naffe tuweweeriko. Olunaku olwaleero kyaddaaki emmere emaze n'ereetebwa mu kitundu kyabwe era nga okugigaba ne kutandika. Wabula abasirikale babadde bakyagenda mu maaso n'okugaba emmere eno ate ne bawulira nti ku muzigo gw'omu ku batuuze mulimu ekkutiya y'emmere ekintu ekibajje mu mbeera. Akunekikonde ali mu kyambalo kya prisoni aliko n'ekijaketi yakulese manda ekikonde nga musirikale yakubye musirikale wasajja ababuuzizza lwaki mumukwata ng'ate mmwe mugabe emmere mmwe mutunda emmere kati oli kwe kukyusa n'amukuba ekikonde nga bw'omubuuza kino kiwaliriza ab'ebyokwerinda ku kyalo kino okukwatako omu ku bavubuka abagambibwa okuleeta emivuyo mu mmere eno. Kimanyi nti abo bagenda kuwaako lipooti motoka zibadde mmeka ezo? Simanyi naye nze sinze bali bagamba motoka zibadde mmeka? Simanyi naye kati gwe ne Semanda yagalagaana mugenda kumpa emmere y'abatuuze bange bonna bafune emmere bakoze withdraw ku lwammwe. Akwatiddwa ategeerekeseeko lya LVC kyokka ono yegaanye ekyokuba emmere n'ategeeza nga bwe bamulanga obwemage era nga n'abatuuze babadde bamuwolereza. Bagambye abantu bana ababiri babatutte wasigaddewo ow'ekitengi n'oyo Semanda. Nedda ono takubye kati ono bwazze n'agamba kiki ekiri wano tewali kisobola kukolebwawo emmere bagiyimiriza ogigaba ku lw'abana abakulu. Abatuuze balumiriza abasirikale bennyini abagaba emmere ate okubaguzanga emmere eno era nga bategeeza nga babadde bagitunda nnusu 100 buli kasawo. Abadde ku mmotoka kuli yaguzizza oyo omusajja okuweza obusawo obumeka 10 yakamuguza meka 10 kale bo nga babadde bagaba emmere neza mulimu abadde baagala okubaako ne batereeza abaabo obaoliawo tetutegedde songa lwaki abamu badde babongera nga tebabawadde dda. Bagenza okgenda mu nnyumba y'akatabira ng'erimu obukutiya bw'akawunga 10 naye nga bo bagamba abeerodiyu bennyini abadde baga emmere be bakibaddemu nga bakoze bbiiru. Embeera enewaliriza abagaba emmere okugitwala ewalala era abamu basigadde bafunyeko bijanjaalo byokka ate abalala ne bafuna akawunga nga n'abandi babamu bawandiikiddwa ku nzigi zaabwe ng'abafunye kyokka nga tebafunye emmere. Ne bagamba tutuule ku miryango obunga bujja bwe bazze bakomye wali oli gwe bawaddeko yekka naye bamuwadde 2 bamuwadde obusawo 2 tebamuwadde bijanjaalo. Fere bajja ne batubuuza simanyi biki leeta simanyaani ndaga muntu ne tugibawa bawandiiseeko oluvannyuma lw'okuwandiikako babadde bawandiikako babadde so speed naye kati bano abaleeta emmere kiraka nga bafuna congestion eyo gye babadde nga tebasobola kukola ki tebasobola kutuusa eno emmere mu budde. Bazze ne batugisaayo endagamuntu ne bamakinga enzigi zaffe tebatuwadde emmere yadde ate ne bagamba ne balangira mu Kalule ewedde bakoze eki bagiwadde emmere naye nga tetufunye emmere. Saala Birungi n'abakyala w'ekitundu kino ategeeza nga abamu ku bantu be naddala abo abalina akawuka ka mukenenya abamu babadde bamaze okufuna akawunga nga abafunye agenda kubaddiza eddagala lyabwe. Bannanyini ddagala nabo bagenda batuukako kati ndabo bana bamaze kufuna emmere mbaddiza eddagala lyabwe neyongera bakansolinga. Jennifer Nasimbwa ngono yakulembeddemu okugaba emmere eno mu bitundu byena ategeeza nga babadde bakola emivuyo bakwatiddwa ng'olwo abasigadde balina kusooka kwetereza emmere eryokeddemu okugabibwa. Ffe tetusobola kugaba mmere wali kusika mu ggwanga abantu tebali waka n'olwekyo bagenda kwetereza abantu babeere ewaka tubawemmere. We tuviiridde mu kifo kino ng'emmotoka ezitambuza emmere eno zigenze mu bitundu ebirala. Shafiru Mwesije,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Ani ayambadde ekitengi?